wakati w'omugagga Festo Kasajja n'omukuumi w'ekizimbe ekizimbibwa abaana b'omugenzi Haji Kakimbo ng'entabwe evudde kuzimba mu kkubo ewabadde wayita abatuuze. Embiranye eno ebadde mu Kisenyi Parish 2 mu zooni ya Mbiro ng'abaana b'omugenzi Haji Kakimbo basitudde ekizimbe wabula nga bazimbye mu kkubo. Ali tumugambye bwe yali asima ne tumugamba ozimbye mu kkubo kuba abasaveeyo abazze wano bamirundi nga mukaaga. Okusinziira kwatwala ebyokwerinda mu kitundu kino ekyambiro zooni mu Kisajja Miru, kkubo lino lyaliwo okuva dda nga ne KCC erimanyi ng'ate n'abagagga abasooka okuzimba baalirekawo wabula ekibajja enviiri ku mutwe kwe kulaba ng'abaana b'omugenzi balizimbyemu. Ezo alo ze ziraga ekkubo likola ki we liyita, ezo alo zijja bwe zityo mpaka ekkubo eryo mpaka we linaakola ki bwe ligguka, bwe lituuka wali kulirya ekkubo erikkirira ate lisalako ne lyeyongera ne ligenda mpaka ku Usaafi. Bali abasooka bino kati yee bano bazimba mu kkubo mwennyini ne babakwata n'ebintu ne babitwalira pika buleta ngo batugenda okulaba munna balinaku bbiri nga bazzeho bazimba kakati mwadde mulowooza banaatuyimiriza. Bano bategeezezza ng'embeera eno bw'esannyalazza emirimu gyabwe ssaako n'abamu ku bannabizinensi abagikolerawo era nga kibawaliriza okwekubira enduulu mu KCC okuvaayo eyingire mu nsonga zaabwe. Okusinziira ku Lord Councillor era nga yavunaanyizibwa n'okuteekerateekera ebizimbe mu KCCA, Hakim Saula ategeezezza nga woofiisi ya Lord Mayor bwemanyi kuziba oluguudo luno. Oluguudo tulumanyi era n'abazimba bennyini balumanyi. Mwami Kashaija bwe yali nga twapulovinga pulaani ye ng'ekitongole, oluguudo olwo yalulaba era yalulekawo. Kizza agamba nti abatuuze bazze beekubira enduulu ku luguudo luno era nga basobodde okusindika abasaveya okwongera okululambika. Ate bwe bagenda mu maaso n'okuzimba sipeesi yonna yonna ne bateeka perimeter wall oba ekikomera mu luguudo ne bakitandika. Immediately abatuuze abeetooloddewo ne batukubira enduulu nga KCCA ku kusindika abatekinikoze baffe ba physical planners baddemu basaveyinge. Newankubadde ekkubo lino lyazibiddwa dda olw'okusitulamu ekizimbe gaggadde, Sawula ategeezezza nti bamaze dda okuyimiriza enteekateeka z'okuzimba ekizimbe kino olwo ekkubo ligende mu maaso. Bwe baba bagenze mu maaso n'okuzimba ogwo musango gwabwe. Kyokka alaze obwennyamivu olw'abagagga abagufudde omugano okukozesa obuyinza ssaako ne ssente nga bayita mu banene mu gavumenti olwo ne balumya abalala ekisannyalaza obuweereza bwabwe. Tebitandise kati abantu bangi bazimbye mu luguudo bw'ogenda wali ku Arua Park. Yavunaanyizibwa ku by'okuzimba mu kitongole ki KCCA, Waswa Muhammad Mwanje akakasizza ng'ekizimbe ekizimbibwa bwe kiri mu kkubo era n'ategeeza nti bamaze dda okulagira abazimba okuyimiriza omulimu bunnambiro olw'obutagoberera mitendera gy'abalagirwa. Siŋŋaanyi ng'abantu abo bali mu kuzimba ekizimbe ekyo naye nga bayingiddeko ko mu luguudo lw'abantu oba olulina okukozesebwa abantu bonna. Wabula ategeezezza nti buli kizimbe kyonna ekizimbibwa mu kibuga kirina okusooka okufuna olukusa okuva mu KCCA olwo omuntu nakkirizibwa okutandika okuzimba. Wano mu Kampala ku Siteolo ffe tulina kye bayita master plan y'ekibuga okulaba ekibuga nga bwe kirina wano ekizimbe bwe kiti kirina kubeerawa kino kibeerewa. Ebizimbe eby'ekika kino bizze bimerukawo mu kibuga Kampala olw'obutagoberera mitendera ssaako n'ebimu obutalondoolwa ekiviiriddeko n'ebimu okubumbulukuka ne bitta abantu. Jacqueline Nantale, BBS Terefayina, Gambuuze.